Muganda wange SK omwana w'emmere Kayongo SK Zinabala oyogedde kituufu nga Nkagondo, oyogedde kituufu nga kyakudda Buganda n'ataanyaga alaga ekyamazima nga onsanze nkuba mbwe kutiro omukadde zaakuba omuyaayu ndi gulya kabiiki guleke gweyingirire oba enswenke zeekuba nnyanyaali nange nesidda mu kwegiringijja kubanga saagala kufuuka kaasa mu ngeri eyo nno gwate abeera mukenula wa ngeri ki gwe babagulizaako nti twolekedde ekiseera kiri n'abalasanga eyabedde ennyo bali bajjajjaffe abedde ennyo kye baayitanga muzibu kyokka n'akandaalirira oba ne yeesisiggiriza okukalirira empomiggano ng'afaananyeeko akampoowo kakeesisiggiririza mu ntawumba ne bakatwala okukakkananga kamansukiddwa ensasi oba ensowaanyi z'enjoto okubeera nga zikayiseeko bwe kati ne kalugulamu obulamu kubanga tekayinza kulutonda. Ekyamazima awakubirwa ebbamba tewabula ssaasaaniro, awatemerwa ebbamba tewabula ssaasaaniro, era sijja kukuba kalaakya. Omwavu kakuba ku mmamba no gwa bulungi nga gwa butiko bw'obujja tokkatira yeetaagamu n'okwegendereza ng'eyafumbirwa ow'amayuga manyi bw'alaba ekkonkome ndyona n'abasezaala wange ekirungi mannyo oseka obikkako era nange nja kukakasa nti nja kubawa ebyo ebisingiddeyo ddala obulungi era bwe nnaabikuba olukumu mutwe sijja kulwawo olwo nga nzingako. Ye ate ekirwa mu mutwalo kiwumba ate omutunzi teyeeganya kusumulula. Mukkirize nno nange nsumulule naye nga sinnasumulula mbeeyanjulidde kansooke n'okubeeyanjulira kubanga ekyo kikulu nnyo n'okwalamusaako mwenna bazzukulu bannambi gye muli okwetoloola Ssengendo Nabulamu abaagala olulimi Oluganda luno ng'obuvune mweka mmwe be nnamusa ate atayagala lulimi Luganda nnamusa waaki abeera afuuse embula kalungi ng'ebirungo by'enkuba ennyoolereza oba n'antaganyula ng'omukazi omugumba gwe ate si mwana si lubimbi nange nnamusaako abo bokka abange ekikyo kyekiki evviiviri kutikka ekinywa ky'enku ntegeeza abo mikwano gya Munnabusiro abaagala olulimi Oluganda era nga bw'owulira obubaka buno obwa Munnabusiro ng'asomesa toyinza kubuleka awo n'obuyitako buyisa otyo kasaabuuko oba ng'ogenda mu waawalo ng'essula eggumba kubanga teririna baana bwe lidduka teryebalira. Wamma nze Musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kye yakimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ono w'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi waalwo Kaluwoomya mu nsona lulimi eno ey'ekinini y'empomera ennyo enyumira abantu okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Njagala okubategeeza nti nze omusomesa w'olulimi Oluganda ataloboza kubanga bonna bagannemeredde bannaatuukirira bakakajja ab'olubungu ab'ekibungu bonna ngatta ddiiro lyennyini mukuŋŋaanya era Kisenyi nantayombooza oba nantakombooza ye Munnabusiro. Kaakati nno mbaaniriza kino kye kinogezi ky'olulimi Oluganda ekibuna wonna ekirungi tuli ku Kanyomero oba ekitundu kye twatuumye Omuganda n'emmere tuli ku muwogo naye ng'ebika by'emmere yonna tugenda kubituukako byonna era tujja kubisomesa abantu ba Ssaabasajja wamma ddala nabo gye bali eyo gye basasikidde mu bitundu eby'enjawulo n'abo abali ebusukkamizi basanyuke era bagambe nti ddala wamma twafuna Munnabusiro twafuna ekkula. Abalasange ye mwe muli banjawulo nnyo gyendi muri banjawulo nnyo gyendi bwe bababeera ba Luganda buli muntu abaako n'abooluganda lwe abalasange ye booluganda lwange namungona walabe bala waagwa mbatebye siyinza kubatebya abange. Kino kye kitundu ekyokusatu ku muwogo ebisinga tubyogedde ku muwogo naye kyebadde sinaba kwogera ku muwogo kye kino
muwogo tetumuwaata mu lulimi oluganda olutuufu toddamu n'ogamba nti tugenda kuwaata muwogo. Munnange tegeeza omuntu aleme kuswalira awali abo abategeera olulimi oluganda. Muwogo tetukiyita kuwaata, muwogo tawaatibwa bannange, muwogo tetumuwaata wabula asusumbulwa. N'olwekyo tukiyita okususumbula. Osobola okuwaata ekirala kyonna naye muwogo ogamba nti kaŋŋende nsusumbule emmere yange ya muwogo, nteeketeeke ekyeggulo, ekisalabudde oba ekyemisana. Okiyigidde ddala ekintu ekyo? Okiwulidde? Ye bwe okiwulidde okiwuliriza, omanyi okuwulira n'okuwuliriza bya njawulo, tokoma mu kukiwulira, kiwulirize ddala. Oluganda lugagga, oluganda luwooma, oluganda lugagga, oluganda luwooma. Mbu munnabusiro kansengeko oluganda ennyiriri, oluganda luwooma. Akanyomera ako olw'okuba nti obudde buntwalaganyiza sijja kukabatuusaako, naye ekyo kitegedde. Muwogo tetumuwaata, tumususumbula. Bw'oli awo nakomawo n'ekitundu ekyokunanyongereyo. Kale ine kino kankibaweere ddala. Muwogo tumubala mu biti eby'emmere ebyogerwako nga ebitaboobera. Ettooke liboobera naye tugamba nti muwogo bannange nakijoba wafumbye muwogo aboobedde. Oliba otambye amagero ng'atadde ekisa obusungu ku mumwa. Nkugambye abali bamanyi oluganda bali gamba nti ono tebaalumusomesa. Ayiteko ebulasangeye, kubanga abalasangeye bensinga okwesiga era bempeerako ebyokulabirako abalasangeye. Naddala abo abaludde nange bantegeera ddala. Abo bintu bino babikuba budiini era babimanyi. Muwogo tugamba nti awolottadde, awolottala. Ali ku kimu ku bika bya emmere wano mu Buganda bye tutagamba nti no biboobedde, tugamba nti awolottadde. Olw'okuba nti tuli ku muwogo kwokka, era ekyo nkakasa nti nakyo wamma ggwe okitegedde era okiyize bulungi. Kitegeezeeko abalala, naye neebaza nnyo n'abo abasaasanya obubaka buno nga nsomesa olulimi Oluganda mwenna mikwano, mwe banywe bayiri ddala. Kamajukizi bannaffe abapero mane abaweereza ssente e Uganda n'okuzijja e Uganda okuzikomyawo wano mu ggwanga erya South Africa. Pero mane bali wali ku Elephant House e Johannesburg, we basangibwa ku Elephant House e Johannesburg, Albertina Sisulu Road. Pero mane wojja okubasanga munnange mukwano gwange baweereza ssente e Uganda, ate era ne bazijja e Uganda ne bazikomya wano mu ggwanga ya South Africa. Katulina ne bannaffe aba 3 Ways Property Consultants, bano nabo balungi nnyo mu by'ettaka, bamanyirivu nnyo mu by'ettaka. Bagula ettaka ate bakuguza ettaka, naawe ayagala okuzimba bakuzimbirako. Eba 3 Ways Property Consultants beekwate mu ngeri ya nkolo nakambe bakuyambeko. Bagamba nti naawe osobola okubeera landlord. Osobola okubeera landlord wali Lungujja. Bali Lungujja, ekitundu ekyo bakiyita Lungujja Kamanya Road, okumpi ne office za National Water. Bali Lungujja Kamanya Road okumpi ne office za National Water. Bannaffe abo abamanyiddwa nga ba 3 Ways Property Consultants bakutegeezezzaako ogamba nti abo saabamanyako aba 3 Ways ate n'ekintu ekirala ekikulu kye bakola, basimba emiti nga payini, kalitunsi n'emirala. Oba oyagadde kukolera compound yo bagiteeketeekere bulungi, oba oyagala kusimbira miti, bakola ebintu ebyekuusaawo bayita ebigwa mu tuluba erya construction eyo, nayo babikolera ddala. Tegedde weekwata abo munnange bakugamba byotawonga nti lubaala nzita, bakulamulira nti leka banzite, magombe eribwayo obwami nti ogenda kumyuka kitaka. Ebo Lungujja kumpi ne National Water ku plus 256775620987 kwobasanga Mukulutamale George, mukubire essimu mwogerezeganye mu nsonga eyo. Tweyanze ne tweyanzege munabusiro ate mulowooza nsukka waawo sewajjuba olumala okumiringusa entonto nga yakyopoka nga yeeyongerayo, nange empuluse okufaananako ekijungute ekisimattuse empeeka bato awangale
Mufumbya Gganda.